Jaja Bini kibi kibejjukira ku Jaja Bini by the way chairman because yali mutuuzeewo wano. Jaja Bini yali mukakkamu mu mbeera ze. Nga omutunuulira omulaba nga mukakkamu. Nga omutunuulira omulaba mukakkamu. Jaja Bini si y'omu kugamba ku kyalo waliwo abaana bimusuubiriza b'otunuulira n'omusuubi ne bagamba chairman oyo omwana akola kino omwana akola kino naye abadde yeekolera kaliyokiwe nga mwajja ssente ze kugamba tabadde na mize mibi weewaawo tomanya mutima gwa muntu munda negwe engeri gy'obadde omulaba nga limaze engeri mbadde mulabamu nga mulaba ku mmotoka alanga ebivulu ulidde abadde mukozi ng'ayagala okukola ulidde naye kyannaku okulaba ate nga abatuuze bakadde be ate bakwefuulira gwe yali amuyamba kuba wobalabala Jaja Bini era basubya nnyo namwandu kuba olina ekintu kye wali ogenda okumutuusaako. Nga tugenda okuwunzika chairman okukola eri abavubuka nkulaba nze ntera okujja eno bana abatwala chairman tumusanze ku nnimiro eno alima ebintu binnyo wano kasooli nakati nnyanya biki n'ebirala byonna erifu abavubuka okukola nga ennaku zino ffe twagadde nnyo okufuna ebyamangu ate nga kaweeweevu oyinza tuba magezi kikubanga ennaku zino ffe okumenyeka tetukyetaaga kumenyeka twagala ntandike leero enkyanfune omwezi ogujja ngula essimu oguddako ngula akamotoka njoge mbikayise waawo kukuba awo nga njoga tuyinza kukola tutya kuba era oba obuzibu mubulina bungi nnyo kyova olaba kati guno omulembe abaana bakubi b'obutayimbwa bangi ate baana bato myaka kuva myaka 2 kukka wansi yes osanga 15 naye nga asobola okutta omuntu ng'asobola okwewaayo natta omuntu n'akuba omuntu pevaazi abaana tebakyayagala kukola lwaki abazadde ebiseera ebisinga tetututte buvunaanyizibwa ulidde omwana beera naye ng'okola by'oba okola oba oli muzimbi holidde omwana tambula naye aweereza omusenyu wali ayiga okukola amanye nti sente erina kuva wano so si kumuleka waka kutaayaya ku kyalo ulidde awo wewaviira ddala obuzibu n'obwokubiri bwebwa okulekera abaana abakyala ne bagenda nabo ulidde be baana abo ne boonooneka omwana agenda okwera myaka 13 ng'omusajja omukyalo oli gyali takyetaaga mwana oyo kati bw'aba takyamwetaaga ekitegeeza omwana agenda kusanga obuzibu bunene ng'olwatandika ebyo byakadokado ulidde ate n'abavubuka temukyayagala kukola ffe tukoze nze we mundaba wano ngenda myaka 6 naye nkyasobola okukola nkwata enkumbi yange n'ennima lwakuba si lwakuba nti ndi bubya naye ndi bulungi ewange nina kye neekoleddeko naye omuntu olina okwagala okukola mukubirize bavubuka bannammwe basobole okukola baagala okukola kuba kati ndaba ono omwana gw'oli naye ku kamera mwana muto ulidde naye asobola okukola mukwate ku bannammwe ulidde mubazimbe mpola mpola ulidde bajja kwagala emirimu gye mukola tuwaye abamu tugezaako okulaba nga tubakwasizaako naye nga ogaye baagala ebya sipiidi n'ekirala oluusi kati abantu baweddemu nnyo amaanyi okuyamba abantu oyamba omuntu n'afuna obuzibu ne bagamba oyo yamutuusa kubuna obuzibu wala bagamba lwaki oyo afaayo nyalabika ayagala mufunamu omuntu kati nina mukono gwange SB4 yayambango n'omuwala gwe bayita Asiya wa Charlie sayise badde ku TikTok natuka nafa natateka tegamba ate SB4 simanyi biki webityo twadde n'incidence ya Jaja Bini waneno yafa ndoza olire mirange ejaveyo kati tumanyi bino oyinza tuwa magezi ki ye by the way abatulaba era batugoberera chairman gwendi naye ye yali chairman wa Jaja Bini ku kyalo kutwa yitubeera era in fact by the chairman wobojjukira twalina Jaja Bini nga tuwandiika waziti kufuna maski ojjukira mu covid zali kufuna maski twali naye Jaja Bini wali omumanyi bulungi nnyo butereevu yali chairman Jaja Bini yave wabo okumala ebbanga isuka emyaka 4 plus nga biwabo bali bafuna ndoza butakanya nga teetaaga kubawulizaako wadde ne twabeeranga naye nga chairman ono in fact mu covid yatuyambanga nnyo ngolusi yatwane ku byokulya ne tulya ne tuwandiika abantu wana okufuna masiki n'akawunga ke tutafuna n'ebirala n'akawunga ibayidawe twalina ebitabo by'akawunga Jaja Bini yali omu ku bali bakutte ebitabo nga bawandiika abantu abagenda okufuna akawunga Jaja Bini kibi kibejjukira ku Jaja Bini by the way chairman because yali mutuuzeewo wano Jaja Bini yali mukakkamu mu mbeera ze nga omutunuulira omulaba nga mukakkamu omutunuulira omulaba mukakkamu Jaja Bini
si y'omu kwegamba ku kyalo waliwo abaana bemusuubiriza b'otunuulira n'omusuubi ne bagamba kyamaani oyo omwana akola kino n'omwana akola kino naye abadde yeekolera kaliyokiwe nga mwajja ssente ze kwegamba tabadde na mize mibi weewaawo tomanya mutima gwa muntu munda neggwe engeri gy'obadde omulaba nga engeri gye mbadde mulabamu nga mulaba ku mmotoka alanga ebivulu ulidde abadde mukozi ng'ayagala okukola ulidde naye kyannaku okulaba ate nga abatuuze bakadde be ate bakwefuulira gwe yali amuyamba kuba wobalabala mjaja miti era basubya nnyo namwandu kuba olina ekintu kye wali ogenda okumutuusaako owulidde mukwano gye wali omufunidde okulaba nga ate bagamba nti wabba ssente ezitaaliwo naye anyway ebyo bibeerawo mu nsi era bye tutambuliramu kuba olwaleero bw'olaba omwami omuyimbi yayamba bano abafiire eruwe Hasani Ndugga yayamba balimpa ne bagamba nti ate yabba ssente kyokka nga taasiza obulamu obulamu bw'abantu abaali bagudde mwala n'abakwata n'abatwala mu ddwaliro n'akola buli ekisoboka n'abaafa bonna n'abaleeta atali wa poliisi obulidde atali wa gavumenti omukwano obulidde nga famire yali tennatuuka ate ne bagamba yabba ssente naye nga yensi gye tutambuliramu yensi gye tutambuliramu eyo temukowa kuyamba amawulire gano gajja bini gwe wagawulira because by the way you was the first person nga nsoka okukubira essimu ne kugamba chairman nno omutuuzeewo kuba nakugamba jajja bini ng'abuze era ndo tugenda munoonya nakugamba essimu gye zinaddakuka kukubira nga nkugamba ono yafa baamutira muliro ne tukoze tutya amawulire gano wagafuna otya wakiwulira otya muli ngeri mbeera zigye wali omumanyimu ate okuwulira nti yagiridde mu muliro embeera kugamba era bwe nayogerako n'omwana owa boodi yali amuvuga kyanneewuunyisa nnyo wayogerako naye eyamuvuga okumutwala eri gye yafiira eyamuvuga omutwala eri gye yafiira nti bayokyezza mwoki natya nnyo olidde simanyi oba yalina ssente nga ze baali bamubbyeko ne bamuteeka mu nnyumba ne bamwokya n'omukazi sinza kitegeera olidde naye kyankuba wala nyabo weyongereyoko chairman tuba tukyagenda mu maaso nti oba bayinza okuba because twasigala awo makatikati awo nga tetumanyi kiki ddala kuba buli omu yali alowooza bingi nga naye bw'okirowooza n'okigamba nti oba balina oba ssente baze baamubbako oba baakola batya kindowooleza kuba nti oba balina ekivulu nga yali akoze ssente ze olidde ne bamupangira olukwe ne bamwokera ekyo dde kuba omuntu atalina kyokoze muntu lwaki bakwokya olidde ndowooza ne bamulimbalimba nga bagenda nga bamuyise jangu tulina bwe tunaakola kwe kutuuka ku buzibu obwo lwakuba tetwawulira ku muwalo oyo poliisi gweyina in fact bamuteeka mu kkooti ne bamulimandinga sirikale bangamba beekawempe naye bagamba ate wano abamu ku batuuzeewe era landiroodi yalabangako omuwalo yajjangako okewuwe ewaka that's why kisigala kikuwa answers nyingi nti balayika balina enkolagana esuuka mu friendship bayinza oba nti baali beeyagala because mbu yajjanga era bafunamuku obutakkanya abaawo kiro nga bayombyemu awo ne bagenda kati ate mu mbeera eyo wenkubiriza abakyala kyekiri kye nabagambye nti yagala omuntu gw'omanyi olidde kati ojja kwesanga nga jajja bbiini ono gwe bamwokya naye yali muganzi we nga n'oli muganzi we kati waliwo abantu abamalirivu ngaabo n'agamba nti tojja tugattika n'abakwata bombi n'abookya omulundi gumu ng'afunye obusungu agenda okwejjusa oluvannyuma olidde kye mbagambye bw'oba oyagala omuntu mu mukwano genda ewala sooka omunoonyerezeeko olidde but if not that bwe bitatambula bulungi feedback ejja tebeera nnungi kitegeera okay mukutu guluta nti kwe tusinziira tuba twogera ku mboozi ez'enjawulo tukugamba nga bulijjo gwe omugoberezi waffe ntosirika ng'olina ekikuluma oyinza okutukoonako ne tukinyumyako n'okigabanako n'abantu abalala tomanya wabaayo omuntu ayinza okuwa ku magezi nga magezi bugezi takutte mu nsawo nate ne gakuyamba ne gakubbulula okulaba ate gakutuusa ku level endala so obulumi bw'ofuna ng'oli wekka bw'omu nze ngamba buyinza obba obungi okusinga ate ng'okigabanyeeko ne munno
olumi yobate nobeera nga bukola ki nga buto wolokoka so tosirika comment section yawo tugirekawo oyisawo obakabo oba nokozesa simu gyobeera olaba n'otukoonako oba n'ogabanako n'oyo ali awo munno ekirala embeera munnange gy'oli muto girimu wekka oyinza ogamba oli bubi ne waliwo abali obubi waliwo abantu abali obubi ng'ali awo ali mu kattu oba okiraba bamu balwadde abamu bizibu byansinga ebimumalawo chairman nga tumaliriza bigambo ki by'otuwaayo nga gwe ssentebe mukulembeze taata bintu byolabe bingi ku nsi kuno biki by'oyinza otuwaayo ng'ebigambo tukomekereze nkubiriza abavubuka kwa kukola abavubuka mukole ulidde weewaawo gamba tuli mu struggle biki naye gondera government eriko gyoyagale kusange ng'oli mulamu ulidde nze mbadde mbyobufuzi okuva ku Semwogerere ulidde nga mpagira DP n'okutuusa leero nkyaliwo ulidde naye ero simanyi oba ndituuka ku bukulembeze nange bwe neerondedde bwe njagala ne bukyukamu so si kubuno obuliwo nga bamu bakooyeemu owulidde nga balabakooyeemu naye tekigamba nti beeraawo okole fujjo wekalakaase ek'emmotoka z'abantu obulamu bwo bugenda kuggwaawo ulidde ng'ogenze mu bintu ng'ebyo bwe bunaggwaawo ate gw'owagira ye tebagenda mukwatako agenda sigalawo kambawo ekyokulabirako abantu abafiira ku Beesige bayitirivu naye Beesige akyaliwo ne famire ye batugamba nti wona abakyali makomera up to now ng'oli akyali mukomera n'abalala bakyaliyo ulidde abafudde ku guno omulembe ulidde ogwa Bobi Wine mukwano gwaffe Kyagulanyi bangi n'abakyali mu makomera kambawo ekyokulabirako olwaleero abantu be balwanirira kati baali babiri era abali mu mawulire Segirinya Muhammadi ne Sewanyana olidde naye abalala gye bali bangi nnyo nga ne ku kyalo kyo kuno kuliko abaweranga 8 bakyawagamidde emikono gyabwe ebyokwerinda bakyawagamiddeyo olidde bagenda kuwezaayo myaka n'okusingawo kati so abavubuka mbakubiriza bwe mba mutuwagira mu byobufuzi togenda wala nnyo guno muzannyo kulinga mupiira bwe biggwa biveeko kambawo ebyokulabirako bingi ojja kuwagira omuntu olwaleero ekyo gyamusanga agenze mu movement ng'ate obadde oyonoona obulamu bwo bakubye emiggo omwagadde omufiirako ekyo musange mu movement ng'ali ne Museveni beebongako nga banywa kacaayi tunuulira bamawu mwaba okukyalo kuno njagala obbagamba tunuulira Kasimu yava mu movement Kasimu Kabanda Kasimu mamuli ono mamuli yava mu movement n'abatwala mwefudisi ne mugenda obulidde abaafuna emiggo bamwagifuna simanyi bwe yabatuusaayo n'abalekayo n'addayo mu movement ndowooza agamba tali muya Museveni ali muya muhoozi kati nuli yava muya Museveni naye nga movement obulidde so kati bwe mugenda mu byobufuzi mubikwate empola mwagala obulamu bwammwe mwebale nnyo nze Bukenya Elisa chairman wa Wele Spring. Munzikirize tuyinza tutasukawo wano olunaku olwaleero tubadde ne ssentebe w'ekyalo Wele Spring tujja musaba tubanga abafunyika gaapo ebigambo birabye bigambo manyi bizaamu essuubi bikuwa ekyokuyiga tube nga tukomangawo tulabe ebintu biri bitya bitambula bitenyange nze Sonko Muhammad nyisigenda sukawo leero Cruise the Crown yabeere mabega wa kamera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangale